ab'obutiko bwe batuuma erinnya Najjuka. Najjuka litegeeza ki? Liva mu kigambo ejjuka. Ejjuka kwe kuwunya okuva mu butiko nga buluddewo awantu. Katugeze olina w'obutadde ne bulwawo nnyo, oba olina engeri y'ekintu w'obusibidde, obutiko obwo kabubeere nga osoose n'obwanikako ne bukala bulungi n'obusibira awantu okumala akabanga, buwunya ekisu, buvaamu ekisu ekyo olw'okulwa awantu. Kati ekisu ekyo kye kiyitibwa ejjuka. Empunya ey'engeri eyo yeyitibwa ejjuka. Mwe mwava erinnya Najjuka. Erinnya lino lye batuuma ab'obutiko. Bano bazzukulu ba Ggunju e Bukalango mu Busiro, era akabbiro kaabwe era butiko obuyitibwa Namulondo. Naye nga beddira obutiko obubaala, naye ng'ate akabbiro kaabwe butiko buyitibwa Namulondo. Nabwo bubeera bweru, bumera nnyo mu nsuku, ke kabbiro kaabwe. Bye bagamba nti weekirikijje Ggunju ajja. Weekirikijje Ggunju ajja. Okwekirikijja amakulu gaakyo kuba kweteekerateekera kulinda na kwaniriza mugenyi na ssanyu. Era edda bakiyitanga okwekirikita, weekirikite oba weekirikijje. Ggunju ajja kubanga Ggunju e Bukalango ye mutaka wa Kasolya akulira ekika kino eky'ab'obutiko. Bakulu nnyo era emirimu gye bakola mu buwangwa wano egya Buganda mingi, oba mu buwangwa bwa Buganda emirimu gye bakolamu mingi. Mu Lubiri ewa Kabaka Luboyera e Busaanyi yasitula omwenda nvuma, ekita ekibeeramu omwenge gwa Kabaka. Abo nno tubabagambyeko. Ate n'omutaka Kimoomera Emmanze mu Busiro y'omu ku bagoma abakulu mu mujaguzo ya Namulondo, mu mujaguzo y'Obwakabaka. Mujaguzo ngambye nti omutaka Kimoomera Emmanze mu Busiro y'omu ku bakubi b'eŋŋoma eya mujaguzo enkulu ennyo nno ddala wano mu buwangwa bwa Buganda. N'emirimu emirala mingi nnyo bagikola kakati abo be b'obutiko. Nsigadde nze Munnabusiro naye mbategeeza nawandikira Buganda ekitabo kino Olulasange kya mitwalo 10 kifune. Waliwo ne kino enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba kya mitwalo 6, n'ebirala bye nawandiika effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule ku Bibiliya 22 nakyo mu kifune kiba kya mitwalo 3. Waliwo Bassekabaka b'ensi muwawa kya mitwalo 3. Waliwo olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi nakyo kya mitwalo 3. Funa ebitabo bino byonna, oyinza okubigulira abaana bo, oyinza okubigula ng'obiteeka mu ssomero, ate era oba owagira olulimi Oluganda. Yita ku 078 599 343. Bino nno n'ebirala obisangayo ku YouTube channel yange eyitibwa Munnabusiro n'Olulasange. Genda ku YouTube teekamu Munnabusiro n'Olulasange. Emisomo mingi nnyo ojja kugisanga. Ate ku Facebook nako kwetuli page eyitibwa Olulasange. Bw'ogenda ku Facebook teekamu Olulasange. Otunoonyeeko TikTok tusigadde ng'era bwe mutulaba Ssengule 2022 wano.